Yes, buterevu nkwaniriza nate ggwe ali ku Focus TV. Thank you so much bunyo okubeera ng'olaba. Olunaku lwaleero ngwetedde ensonga za Nammeere yennyini avuddeyo neeyogerera. Amenya amannya g'abantu abamulwana abaguliridde n'abantu okumuvuma ku social media ate era n'okumujwetekako emisango mbu bitali bituufu. Kasolo Honorable tabulamu mulimu omukyala gwe bayita Rose Nalubowa ono mujjukire nti omu ku abo abaali baggulana naye mu kalulu k'e Masaka naye mbu y'omu ku abo abamulwana. Waliwo n'abantu ab'enjawulo bamenye abaagala okunoonya maybe erinnya nga bakozesa ye. Omu ku vidiyo z'olaba Nammeere abadde alina gy'ali era nga bali mu kikwekweto kitokka Owenja okunoonyereza abali ba ssente y'omusolo. Njagala tulabe vidiyo ye Nammeere ng'ayawanda omuliro naddala eri abo abamulwanisa mu kifo kino kyalimu abatamwagaliza abajjudde mu ggwanga lettu Uganda. Tuva ku Focus TV nze Ade. Ne bwe munaleeta buli kika kya false accusation, ne bwe munaleeta abampayiriza ebyenkana ettaka, ne bwe munakola bifojjale ne mukola biseetaapu ne mukola biconspiracy theory, be musiriwaza mujja basiriwaza balowooze mwogera mazima. Abagezi bajja kubeerawo abategeera bagambe nti bino bifojjale. Kyonna kye kiri nze sijja kuva ku President Museveni kye yantuma. Naye omanyi mbadde njagala okutegeeza ti oyinza okuba obadde omanyi omanyi kakasa tommanyi. President Museveni bwankubira essimu gamba halo omulwanyi, biseera bitono na bitono mwampita omuzzukulu, halo omulwanyi, ng'ekyo Ssaabalwanyi yakikuyita aba akumanyi nti tosinika mannyo. Sigenda kuva ku kulwanyisa nguzi. Ne bwe munaakuba amasimu, ne bwe munaakola ki, ono mumute ali kino, ne muteekawo ebikazikazi babuseetinge, ono ayogere kino. I will not lose track. Ngenda kufaafaagana n'ababbi naddala mu kitundu kya Masaka City. Buli ttaka lya gavumenti lirimu ebyapa bye baasalirako. Osanga tayito ndala mu land office ey'e Masaka n'osanga tayito ndala ku head office. Amaziga gali mu bantu. Oyo omukazi gwe baleese yabadde mu setting. Ate mbeebaza nnyo bannayuganda kuba okwawukanako n'emirundi emirala abantu gye bawaayira abantu ebintu. Really ku luno before I could even say anything to set the record straight, you could read through the lies. Majority. Ng'oggyeko era abamu nti omuntu oba omulaba nti maybe ne mu bya bulijjo tategeera mangu. Bewala bye basikanga embuzi. Nammeere asasulwa omukazi ate nga tammanja. Nze nagamba Honorable Balamu okujja e Masaka mu weekend okutandika Greater Masaka. Nze namugamba ba Northern Uganda babadde batuyita nga batuli bubi. N'agamba tusooke mu North ate waliyoko. Nze namugamba jangu mu Greater Masaka. Yali alina tandikira Luweero mu Buganda adde Ssembabule. Nze namugamba tandika nange. Let me first be accountable myself. Bwe bakutumanga omusiru tukolanga ensobi n'otwala Nammeere ojja kugwa ekigezo. Siteeba first half. Zanya gw'Abafalansa nteeba second half n'enkufiirako. Obadde ki? Nze nayita Honorable Balamuwa. Bwe nali ngenze Mulago nga waliwo omuntu azze ku lwale n'atuloopera essaawa eyo bwe nali ngenze Mulago w'e Masaka. Masaka Regional Referral eno bagiyita Mulago. Bagituuma Mulago. Bwe nali ngenze nga waliwo omuntu eyatuloopera ku stage. Tebamuggyako ssente. Ne baleeta oyo omukazi. Olutalo lwali lwatandise misana nga nagaanye minisita. Nga nabiganye ebyokutantale. Nga minisita Kasolo akubye n'embigaana ebyokutantale. Olutalo lwali lwatandise misana lwali lukwajja nga banoonya buli kye bayinza okusiba ku Nammeere. Nga bwe batunula mu ttaka sirina kye nali nzibyeyo. Nga bwe batunula mu byennyanja sibeera nze mu nvuba mbi. Mu butendatenda bwa wana abannabyabufuzi bonna beegabira butenda bye bakola kasasiro be bakola kya I'm not cheap.
sisobola kubulwa miliyoni 150 ate oyo omukazi sizaabanje omukazi oyo bali abantu 14 ye ng'omuntu alinako miliyoni nga 10 bonna balinako 10 owe 10 owe 12 owe 8 there are 14 suppliers rather 14 coffee growers nursery bana abalima omwanyi bwa nursery bed mu kisa kyange natwala omusajja omu yanneegayira mutwale wa president ne mutwala mu bizibu ebingi bye yamukaabira n'amabanja abangi ge yalina n'amugamba nti amuyamba amuweeyo ku supply y'emmwanyi nga tabangako na mmwanyi kyokka era even that day nasobola okuba open ne mugamba naye gundi tolina mmwanyi leka kulimba mukulu now insisting nti emmwanyi nzirina. I wish I had insisted further. President mu mutima gwe omuzadde ate ogw'ekijaasi ogukuwa benefit of the doubt gwe nolowooza nti musiru nga gwe musiru n'amukkiriza n'amugamba kale gwe aba supplyinga emmwanyi. Nze president si gwe gusoose okumpa emmwanyi ne mu Maachi yatuwa emmwanyi 14,000 azampa emmwanyi n'enzigaba mu bantu naye wabaawo kye bayita kwegamba okuba nti aguze ku mulala lwabanga si yampadde era amuhappy n'okubikomya ebyo ebintu yabikomya. So no bwe yamukaabira nti ngulaako omulimu gumpe nze mba ngukola naga kale bakuwe mu supplying kumbe talina mmwanyi n'agenda ng'azironderera mu bantu ba nursery bed growers coffee growers. Yasooka kwagala kusupplyinga mpewo bamanyidde muno okusupplyinga empewo mu Masaka muno bamanyidde bya kusupplyinga mpewo is the order of the day. Era gwe buuza abantu bonna abeesimbyewo mu bululu bweno nga one of the complaints z'osanga eyo mu byalo be bantu okujja ne basomesa abantu tuzze basomesa nkoko tuzze basomesa kulunda mbuzi tuzze basomesa kulunda mbizi tuzze tugenda bawandiika tubaleetere emmwanyi kumbe babalimba baba banoonya beneficiaries list mw'olusayininga mu list gye badduka ne bawaayo bo ne babasasula bye yali ayagala okukola oyo bulegeya omuyaayi nembigaana vehemently ne mugamba njagala mmwanyi mu bantu. You told the president oyina emmwanyi ate nga nali mugambye tolina okuva olwo nanzigulako olutalo ne mukalulu teyampagira mbusimanya yena ali mu kyeyamaaniza Nakaku ne mukuba nimba wangula n'agenda olw'okuba nali mutadde ku pressure nti nze emmwanyi ezange nzaagala ne mugabe bye mumanyidde okuzanyazanya abantu wano Kibaka Kidoma nze ndi Commander 001 NRM New Stock n'adduka n'atandika okuvuluuja n'azikuŋŋaanya ku bantu. When I found out nze nnyini nze negambira comptroller nti oyo emmwanyi yazijje ku bantu sizizi ebyo mwawadde muwulira agamba nameere twamuwa emmwanyi nanneegaana never saamwegaana nagamba sizize z'abantu era comptroller mwawulidde nga addamu n'agamba but I talk to that man. Nze nagambye naye babala mmuteeke mu loud increase the volume. Olwasose babadde bagaana kukubira comptroller nga tebali ku camera. Nze na insistence nti let the cameras come in. The accusations towards me have been done on camera. Cameras zijje tuwulire kya comptroller. Comptroller n'abagamba oyo bulegeya njogera naye namutuma abantu be yajjako emmwanyi because Namere is insisting abantu be yajjako emmwanyi babasasule direct. Tewali yali agaanye kumusasula ng'atuumanuwaza we. Era banne baamulumiriza nti naye bulijjo sisse tugenda naawe okubanja ewa bulegeya. Era bwe yatubuzaabuza ekisusse ne tuwandiikira Honorable Namere ayingire mu nsonga zaffe era n'abuulira comptroller. I went ahead and told the comptroller, you need to display that letter on my social media person needs to display that letter. Netubuulira comptroller we bampandiikira so banne baamulumiriza ne bamugamba sisi okimanyi bulegeya ye yatuwa emmwanyi manya gwe twawa emmwanyi era tubadde tugendangayo okubanja nga bwatubuzaabuza bwe yatuuka nga takwata masimu ne tuwandiikira onali kiki ekibadde nga kimukuvumya. She knew what she was doing. Mwabawoza era singa teyakikoze tebaali musasudde hell to the no. She knew ani gwabanja, she knew ne condition gye baba bulegeya.
era gye byaggweredde nga Bulege yagamba mbu yagenda no ne ssente naye agendeko ne Cissy yekka ne ŋŋamba no muziba lyeko era nabo batandika okulekaana era baddirinze nejjusa kambabuulira abantu kyova olaba mamuwoza ebikono batukuba ekikono. People don't want to carry idiots to their contacts. Abantu babubira contact bwe bati. Abantu bankubidde amasimu, friends in higher places, successful people I look up to. Ne bangamba ekyekiso ogenda kikyusaamuko. Tomala gasitulona akaabye ntwala akeewagundi you just take. Otwala misota. Ne bangamba ayinza n'okuba yakigenderera. Maybe yayagala yo supply agikole nga mwe baagala oyitira to tarnish you. Oba okwonoonera akalulu. Ogamba abantu nti emmwanyi zijja aleme zibawa. Oba akutege nti tusupplying empewo obikkiriza ogwe mu katego. Could have been a setup from day one. Akati bali awo. Edda nga Bulege yatakolagana na Minisita Kasubi. Kakati bamukwano nnyo kubasaza mu kabalina okugatta otwanyi. Balwanyise Honorable Namere. Bapangisizza omukazi ajje ku stage. I was in the referral. Ne bangamba ono omukazi azze wano ebiki ne bagamba bwe munaamugaana okwogera era bajja kukola video bagambe Namere ku lwale gye yategese Honorable Balamu najja baaganye omukazi amubanje okwogera. I said no. Let me end this. Momo wa akazindaalo. Let her put herself at the scene of crime. Naalekaana byonna bye yaleekaanye. Ate bbaawe najja nti ate Bulegeya kale ne Namere naye Bulegeya already ng'ekituufu akyogedde. Ate ba coffee growers abalala we bazze nti ate nedde emmwanyi Bulegeya ye yazituggyako. Era gwe tubadde nga tubanja. Balamu n'amubuuza gwe nnyabo obadde ng'ogenda nabali okubanja Bulegeya ate nga ogamba ate obanja ono. The comptroller eventually called Nagamba no. The only thing Namere did is what she normally does. Asaba president emmwanyi ne zigenda mu bantu. And we've never had an issue. Because tubeera tuzimuweera ne bazitwala. Apart from this time nti ono issue weeva yalimba nti alina emmwanyi nga tazirina. N'ayagala okola air supply n'engimulemesa ng'alina kuzikuŋŋaanya from innocent people. Ate n'alondamu omukubbo. N'afunamu omukubbo omusiru we. N'amugamba nti gwe bw'onaavuma Namere n'omuwongoloza. N'omuwaayiriza kino n'omuwaayiriza kino. Ku ssente ezo gwe gwenjo singa okuwaako ennyingi. Kyababuuseeko nga mbagambye buli omu bamuwezize nabali bonna abalala. Teri muntu agenda funira muntu ssente. He really insisted. Paka comptroller bwe yagambye awaakiri Honorable Balamu gwe baba baziwa yaabawe. So temugenda kutujja ku mulamwa because of cheap talk. I don't have anyone's debt. Sirina. First of all, in my life, I have been a public figure. Natandika okubeera public figure nga ndi ku university. Nali nkola NTV life stories nga ndi ku university. Some of you don't know. Bwe muwulira emyaka gyaffe emito muwoza. Ate nga namulaba dda. Twali bato nga tukola. I was at the university while doing life stories. Back then, ng'oli ne bw'aba mmanja nnusu 5 kikola amawulire. Namere bamubanja akamotoka. God damn it. I was like 22 years. With a car date, mwenna abavuga obumotoka obwo mu Kampala bonna tebuliko mabanja. Those are just hustle days long ago. Sirina ttenti yonna ng'ekwatagana na public service. Sirina anything criminal or wrong or corrupt or even ekyefaanaanyiriza in public service. But the senior presidential advisor nga ntwala districts 10 for 5 years. Sirina. So ne bwe munaagezaako okukakembeera mulage nti ne Namere naye mubbi naye talina moral authority. Alowooza bw'otyo you're just stupid. Abamu mwayonka lita z'obusiru nga mpitirivu. Tetugenda kubeera ku mmwe. Yesu oli ajja kuva yayogera eby'ekisiru nga antwala mu kooti. I hand you over to my lawyers. Sekyewandi Bazirwa Uganda struggle. Alowooza nti byakuzanya gwe tulowooza nti osinga New Vision y'amakulu eyansasula $1,800,000 because of a defamation case.
tolooza nti osinga salt. I'm telling you. So you will stand in my way, I will pluck you out and move. Siri mubi, I don't steal, I don't deal, ate ndi mugagga, sikirumamu. Yes, I have money, ate tezigenda kindiira, ate nga nzigaba. Mulimu abazitereka nga naye bambi azibubira nnyo nze nzigaba. I do give out money. Oyo omukyala wa The Fashion Palace, owo ku Instagram, her pages on Instagram. Zino zonna yazingusa. Mu mukono ogwo namusasula $3,000,000. Sikyogera mu kweraga. Nkyogera just for you to understand that liquid is not my problem. Kyokka wadde ng'era yanguza engoye ezo zonna. Abakyala babeera bankubira, honorable nange ngulaako. Nengula, the clothes I buy just to support people. Mukwano gwo nakubira honorable, nyina obuntu obulungi bwe naleese okuva e China. N'omuwa $1,500,000. Asanyuke, abeere happy. Naddala abakyala. N'omuwa abantu emitima gyaffe emigaggo singa ne bank accounts zaffe fe abamu. N'omuwa abeere happy. Nze nina mukono gwange yali stuck in China. Nanga honorable ndeeta nkoye, but just send me ze bwe najja ojja kulondako. I wired 17 million. Bye njogerako bya June 2026. My cousins come, my siblings come, honorable, I have a problem. $1,10,000. My check. Checkbook yino yakala yeri ludda wayakazi. Palo nagisabye endala. Checkbook yajimpamu April. Nzigaba ate mutima mulungi. Both on camera and off camera. So there is no reason why anybody would cry for months nesimusasula. Your reason teriyo. Wabula oyo yali mupangisa. Namuggulako emisango oyo omukazi. Let her not lie to you. Namuggulako emisango. Da. Emisango twagiggulawo dda. Mu criminal. Nga mubuuzo waayo oyagala ki? I.O. ali ku file. Oyo omukazi yaggulawo omusango ku Bulegera. Ng'amubanja. Police yalaze Honorable Balamu statement y'omukazi oyo. Nange ngirinako copy. She opened a case against Bulegera. Meeting bambuza oli gw'obanja in private. N'emisango gw'ogigulako, but publicly olumba Namere. Abulogera engeri egyali muyaye namugamba nti agwebeera ng'ovuma Namere mu public. Ajja kuteeka pressure ku comptroller atusasule. Baali kye bafa ssente baziwe bo. Nga nze kyenfa ssente baziwe all the 14. And the comptroller was clear. Tinaye I communicate to Bulegera abeera abanja. N'ekyenjagala aleeta abantu be yajjako emmwanyi. Because the person who lobbied the coffee insists emmwanyi yazijja ku bantu. Era neebaza nnyo those other nursery bed owners okubeera n'amazima n'obuntu bulamu. Nze sekuleekaana. But I want to assure you, temugenda kunzija ku mulamwa. You're not. Sirina bbanja lya muntu. Nalabye abaleeta akaboozi akakadde twe. How do you bring a 2015 story? Are you stupid? Is there somebody without a past? Really, n'ogamba nti Namere yavugako emmotoka nga bagibanjako omuyindi agibanjako in 2015. Who doesn't have those hustles? Mulowooza nti olwokuba mugenda ne babeebakako ne muvuga emmotoka ezitali na mannya gammwe. Everybody's like you. Abamu we have earned things. I mean, tubyegulira. You know? But now we have cars. Right now I have capacity to give out a car. Nakute Costa nenjigula. President nangattirako nenjikwata ngenda giwa Woodworths. Right now we can give out cars. I mean, you know, it's just life. 2015 I was 25. What did you expect? Muntu aba akyali mu struggles. Noleeta ebibuuzo temulina kyako. Accept nti you have nothing dirty to talk about Namere. You have nothing. Abamu entalo ze mumanyi za kulwanira basajja. Ffe tulwanyisibwa basajja ng'ate bali mu buyinza ate nga balina ssente. Naye nga Namere yamusuza atudde. Lwaki wano? Maama wange ne taata wange ebirala byonna ne bwe bataalimpadde. Nze obusika obwange baabuteeka wano.
sibabanja kintu nekyo omugabo ogwange bagutuuza wano mukwano wano kiriya my friend monami guno omutwe gwolaba nze maama ne taata mwe baatuuza obusiko obwange I am an intelligent girl tomujja kunsobola wadde n'omulundi n'ogwo ekizibu ekirala kye mwafuna nti mukama wange yantegekera times like these. President Museveni yatuula nange n'aŋŋamba omulwanyi wange weetegekera ebiseera ng'abali b'enguzi ababbi bagezaako okuzza backfire simanyi mwe banaayita oba banaayita mu kuwaayira oba mu kuvuma oba mu kupangira baki oba mu kuweereza bawagala kutuga oba kukuba masasi oba kukola ki but and we are ready for you. Yantegeka mu mbeera zonna ategedde so oba olowooza nti namere tumuwaayidde yabadde amanyi gwabanja oyo omukazi yabadde akimanyi. She was doing everything out of contempt. Those were frivolous lies, malicious, material falsehoods. Nga naye akimanyi era ne meeting gye yagweredde Honorable Balamu yamugambye tinaye nnyabo oboza bagenda basasula but ebintu byobadde oyogera ku mukyalo ono bibadde bingi. This is a leader ayina erinnya lye era gwe bw'obeera eyo mu Uganda ng'omanyi nti omuntu ali ku level ya minister you think you can just say whatever you want and no court can hold you culpable. Naawe oba osaana kukeberwa. Ndaba waliwo abaagala amasannyalaze waliwo abaagala okulipira sigagaba. My point is quite clear. Ndi ku kimu kya mulimu gwa mukama wange gwe yantuma. Ndi mulwanyi wa Ssaabalwanyi. I don't play. I don't. When I'm home with my family, I am a mother. I am mamito wa papito. When I am at work, I mean business. Sirina budde bwa nonsense. I repeat, you stand in my way n'oleeta ebyekisiru Honorable Namere biki. We deal with you. Luli mwagatta ebifaananyi bya AI. One by one, buli media house eyakikola baloya ne bagiwandiikira bo ne beetereza mangu. Naye post biki bonna ne bawandiika ne babicorrecting nga banaye ebifaananyi badde bya AI banange wa misinformed. Tetumala we just pluck you out and proceed with the noble fight. So totuule eyo n'olowooza ate buli omu weetegeerere. Teri agenda kuddaawo akufukaamirire ti bannange bambi beera n'amagezi agamanya nti ebyo byabadde bipange ku Nameere. This is 2026 ate nako kugenda kuggwaako. Ebintu kati byakwetegeerera. Ebintu byakwetegeerera. Naawe sinsinga olaba ebisoboka n'ebitasoboka. Otherwise nze sigenda kuggyibwa ku mulamwa. Not at all. Ngenda maaso. All Ugandans that are standing with this fight against corruption temuba na kutya wadde. Temuba na nze nkugambye teri kintu kinzizaamu maanyi nga mukama wange buli lwakuba essimu n'agamba omulwanyi. Kati tuli kuki kati essaawa eno ki ekiriwo namusumululira update nangayidi nga ne tupa no biti nga ne tutereza kino ne tutambula ne ntuuka kapapito n'angamba oh my sweet love you're doing a wonderful job. You're a patriot. N'abalala bannayuganda ne bampereza amameseji ne bakuba amasimu abantu bakuba from all over the world. Abantu bankubidde essimu ezinzizaamu amaanyi nga bamu bakubira taata wange. Gamba omwana oyo tageza n'ava ku mulamwa abo tabawuliriza ffe tuli happy ffe tumuliko ffe tugoberera. He kept forwarding me people's messages and telling me about people's calls. So totawaana mukwano. Totawaana. Tewali budde bwa mizannyo. Tebuliiwo. Tewali ne bwe munaaleeta eyeeyambudde.
ne bwe munaleeta nga ku luno muleese bakunama ti bano bazze bakunama baleekaana Nameere. You will have your 2 minutes clout. Ojja kufunayo bu 3 minutes of a viral moment. I trash you, I flash you, ngende maaso. Kubanga nkiddamu oyo mukazi yadde tammanja ate tammanja. Era gwe yabadde abanja amumanyi. Mungu yansaasira, alhamdulillah, I have money. Tewali 100, 200 million teziri mu sente zisobola okuleeta omuntu yenna andeekaanire. Not at all. Ate nga zirivudde mu makubo malungi. All my money, all my accounts, all my properties, everything is with the IGG. Kubanga saakafuuka public servant. Zimbadde senior presidential advisor. Nga every other period, tulina okufayiringa buli kyaffe. So please, temujja nnyo ababadde bagezaako. Ate era and you're too cheap, like you're too simple. Omuntu ali honest tosobola kumujja mu kazannyo kakulwanyisa babbi. Nze naleeta Honorable Balam. In fact, he had a completely different program. Nze namugana edda. For accountability, I'm the Minister of State. Tandika mu Buganda na Masaka City. Obubbi obuli wano obumanyi. Amaziga agali mu bantu ogamanyi. Ettaka lya gavumenti lituddeko ebyapa kungulu. Nosanga public library, nosanga ettaka ery'akatale nga liriko ebyapa. Oli n'akwata abantu n'awandiisa layini mu mannya gaabwe. Bayina akakodyo bano abaana be babadde basibanga aida and disorderly, simanya kafyu, simanya babasanze ku ludo ssaawa 9 ez'ekiro. Bwe bakusiba nga bawandiisa layini mu mannya go nga bagifunirako parish modo nga bagikuulako. Obeerawo nga babanja bajja nti waaye twakubirwa obwedda tetukufuna tukutrackingidde kunnanga muntu yo na identity ne batubulira woli tukubanjeza parish modo nga tozikwatanga nako. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi